mwita bisango ng'agende mu Amerika okugula emmundu. Mu kiseera ekyo ng'abantu gavumenti bagisaamu obwesige ne tumweyimirira mu kkooti nga tuwaddeyo ekizimbe kyaffe eky'omu Amerika, embassy yaffe e New York, ani yayomba. You see, the moment you fail to address the real issue, mu maka ogenda n'ogandi mukagundi atambuza mukazi wange, lwaki tatambuza weewagundi? Yasmart kuli mu kutambuza abakazi mu kwonoona amaka. There must be an internal family problem. Era nze oli kasita ngamba nagandi mukagundi yanoonya amaka gange mubuuza zo pepa oyina ku pepa. Yes, there must be an internal problem. Which you feel bino byonna ebyerwanda ebyaki byonna internal problem. Kati pepa bw'aba ayina anti amaka tegatabuka. Lwaki amaka gatabuka omukazi agenze mu parliament omusajja asigadde ebweru? Afunayo balina pepa mungi. Kakati ffe ekibi kyaffe kye tukola tudisikasinga kino ti gavumenti ekoze ebintu bingi abantu ne bagijjamu obwesige tebakyakkiriza n'ekirungi. Ne bwegamba nti ekya sukaali wa bwereere bamutya nti ali mu butwa. Kino kimaking ekiriya birungi. Gavumenti ya Museveni abantu bagijjamu obwesige. Abamafiya anti kakati bakugamba twakwata square mile z'ettaka 2 ne biliyoni 5 ne tuziwa Sembeeguya aleete embuzi enjeru teziriiyo. Yes, yasibwa. Ne tukwata ssente ne tuziteeka mu kawunga k'amatooke ne factory ne bagikola e Busenyi kaliwa. Where is the kawunga? Yes. Kakati ne bakugamba nti daamu zino zonna zitadde mu nfu zigenda kubanga bakyebeerabira mu kulwana entalo zaabwe. Abaganda bageze, Muganda akugamba in pursuance of burning a lizard you end up burning a whole house. Ti entalo zaabwe zonna baziteeka mu mawulire ne bakola ebintu by'obusiru kubanga tebamanya what is going to happen tomorrow. Tekiriiyo. Bwe baba yina omuntu gwe bagenda okujooga omufuula embwa ne bamukuba mawulire ne bamwonoona mbw ate nkyakomewo gwe wayonoona nkukubennyondo kasajja gwo nenkwasa omutwe. This is how they behave. Tumaze okuba 5 billion embwa tugisudde Kasasiro kati Kasasiro tukijjeyo waliwo omulimu gwa miliyoni 40 nkukuba nenkutta tetuliddamu. Kakati ebintu byammwe ebyo ebya short term strategies bizze mu bantu ne biboonoona. Nti every time Kajina ayagala kukuba mukanyakaana babbe ettaka awo nti flyover kati eriwa. Where is the flyover? Ekitegeeza short term strategies tezisolvinga political problem. Nti abantu mubaleetedde okujja obwesige muki mu gavumenti. Nti whatever government policy nti whatever government proposes, even if it's good, this is why waliwo abatayoge abawunya era bwe babaleeta ebyobubi bahati bannannyini nsi tebalabwa kubanga bwalireeteyo omutwe bwati. This is the very biggest challenge to this government. Losing government confidence is public confidence is very dangerous. Kubanga everything becomes a referendum. Buli kintu referendum. Buli kintu ne parliament nfu. Buli kintu kyogera babagenda kikuba kwa. Yes. Kubanga ebirala byonna ne government ya Museveni yatuyingiza mu banka ng'oyina miliyoni ya sente ne bakujjako omusolo gwa 30% conversion per bond. Tax nti nga tulinga ffe tugamba nti ffe tulina kyetusuubula n'osigaza emitwalo 7. Emitwalo 7 ne bagenda okingako 0.2. Twafuluma mu banka ne sente mmeka 7. Waliwo eyalwana ezo bali bazitwala wa? Waliwo eyalwana nkubuulira nti when society tries a government who fought, you enter a bank with 1 million, you got out with 70,000. There was no bicycle for 70,000. Who fought? Who rejected it? Ezonga zidda wa? Kyenkuga kiri kimu nti the high ratings of confidence in this government. Today solo chikola. Today we ganti ezivunjisa babatwala. Loss of confidence, public ratings. Ne baleeta Nagoya stop over kuti wagira bako. Nagoya stop over. Bakwata emmotoka. Waliwo wano enkola nga yingini ndala bodi ndala. Era waliwo omusajja bamuyita Lukwago
yawaaba up to court nga benzi ye bagikutte mu Nagoya ne bakizuula Germany yagikola tiyingini eri mu ndala omulamuzi n'aluulinga in absence of a claimant omusajja emmotoka ye mugimulekere baakola Nagoya stop over wano abantu ne badduka mu mmotoka ne bazisuulawo lwaki high public ratings abantu bali babayinamu obwesige bugenze bamafia have eroded obwesige mu government bukka buli bukka kyogambe ekyo ababbi nti amini yalekawo UTC gwe muvuma UTC yagwa ku mulembe nga minister wa transport erugunda nga deputy minister yekawanga alebion netuwa mwalimu basi muno mu kibuga ey'abakyayina esikajinne waayo eyo bagikolamu emitwe ebiri alibiyoni netuwa Isuzu netuwa epeya z'emipiira 9 emipya UTC bagyokya kuzimba waawo awo yali UTC awo temwalaba ku UTC ne peoples mwagira bakomu bigenda ati kati mubikomyawo eyo layini eyawa eyo sirigirinnyamu ayi ujagirinya ne mudamire yange mwekiri nakitaddemu abaana bange tebanteekanga mu Uganda yalayini bantwala okunzijanja ekyo kigu ekyo bakiyita kigu abaganda tukiyita kigu. Kenya Airways is in financial troubles. When did you join the market? This is why mwerimba singa mubadde muli mu East African Federation spirit, Uganda would have invested in the existing airlines. The time for flaga carriers are ended. Twakula Sabena yenyonyi yokka egenda mu Europe. The gateway to Europe is Brussels. Sabena weri bajita SN Brussels. Sabena yagwa. Uganda gonde British Airways ejawo tewali basabaze. And this is when you start ababbi bafunye oil money. British Airways yo yalina issues zayo za security. N'abasabaze tebaliwo. Yachambaza era baleeta binyonyi bikadde zinagirinyanga kubamba amanyi wano bwe ninya keremu nina okutuuka gundi Amsterdam ate wali dakikana mu 5 London. Emirates ntuuke Dubai ate essaawa 8 London. Naye abasabaze baabula. Wesagala kwedabira before okinyo kino ngati public confidence sector teriwo wabanga eddwaliro wabanga tewaliwo public confidence. Yes, kiki kyawanidde government eddwaliro president yali ogera nali yitale n'omukazi mulabi mu red mugundi mu monitor. The woman resembles Gaddafi. Omuyita muwala wa Gaddafi muyita yali ogera ddi eddwaliro Museveni yali ogera dda dine lyerubo. Yes, naye n'ebyapa bifu kuba ye president we bamukwatidde President Museveni bamukwatya mu kintu kimu. Mafia uses credible institutions. Nti wanomba kubye ku gundi ku report ya parliament nga bagalo jitta ya bakatuntu. High Gig has recommended to Yiso sticks a High Gig's office. Nga bagala kujittirawo mutubolize bali enguzi lwaki baba kawatanga bajirya. Until I came up with atete kufuna imbo logic. Nimbaga no. If these people are serious, why didn't they deploy side officers? Bakufuna evidence, because to try those who stole our money bank does not mean an inquiry. No. You don't need an inquiry to arrest the thieves. Which means Aklo, my daughter Aklo, director of side, achasinze obutakola mu history ya Uganda. Yakyasinze obutakola mu Genesis book of records. Aklo yesaidi atakola mu regional balancing, the highest ranking officer. Nabo abalango nabo bawacha muka. Nabo bawacha muka. Nenda bawacha muka. Kubanga where do you find the high rates of crime? And at the same time, the IGG is the side director is not mentionable. What type of government do we have? Kakati nze nkugamba nti gundi eddwaliro eryo bategedde oil money. Eddwaliro president yagenda eyitale I remember ne tukyala ne omukyalo oyo ne tulyayo ekyeggulo omukyala bamuyita muwala wa Gaddafi and the woman resembles Gaddafi. N'abagamba I remember n'agamba era olaba nti gundi yalwana nnyo Diana
eddwaliro eryo balikolenga gyani bakubali bamuteeka wali balikwaga yali asaana kuba mukatuliki bukyabanja emyaka ena tukubaganya omwatta munne siriddamu bakolera baana bajoga nnyo obalagako nti nsobola kubeerawo nga siri nammwe kumwaka buli ne mu ggulu abaana abo bajoga bamala okuba ssente ne badduka ne bakusula kasasiro bo ne batema no tobadde mukola nabo kaakati kyegga nti eddwaliro eryo pulezidenti yali polopozinga dda alyogerako bwogezi era about 5 years ago omanyi pulezidenti Museveni naye atuuse mu myaka egyetaaga ebintu ebyo eddwaliro nti bapulezidenti bafiira mu nyonyi nga batwala e Bulaaya kyova laba nti fe abagenzi tutraininga for purposes they must have a medical doctor akabina kankaleke mutabani wange naye tekakubwamu butwa I must have a medical doctor ewaka kale kankunamire mutabani wange naye nga temukataddemu butwa nagende tulo okuzjanjaba omusujja nga tebamumanyi ate kati TV yammalayo nengende ekiboga nebagana naye ono musajja w'ekikooti alazewo ngaesuuti nagizizaako dda zino empeketa azitwale mala kagenda wantu bakuba empiso you must have a lawyer in the family you must have a lawyer in the family you must have a lawyer you must have a psychologist oba omusawo omuganda n'omuganda n'omutemu mubeera naye temuhayalinga yakuba bubazi if you cannot kill yourself then you end up exposing yourself kati gwe wamalayo bonna obalina n'omutemu bonna mbalina n'omutemu gwe tutuma ba kakati pulezidenti nti abakulembeze kisekawo ne yafaalagawa 2 when you see the medical cost of transferring a person ebuyindi luddawa pulezidenti kukuleeta eddwaliro eryo era I remember omukyalo oyo yamugamba ne experts be nti mu Africa ekibagana okuwona endwadde kiri kimu eddwaliro lyammwe abayingira n'abafuluma abajjanjabiddwa muyita mu mulyango gumu kaakati atonda ava okujjanjaba n'akwata akafuba koona ayingira bamujjanjabe muyina kubayisa mu pulaani yonna n'agimulaga 5 years ago kati ekireeta obuzibu wano kiki nti pulezidenti abaana beediima abadokita beediima abasawo beediima abasawo be beediima bagendayo bamulaba bamuga nti we younger doctors tukolere saako akolya bayanga doctors saako abagamba nti mmwe bayanga doctors kamba twale bweru musomi mitima naki baali 50 10 baalibbira wano tebagende 10 lwaki kubanga buli mwana ya training bakudole emitwale 5 kitegeeza oyo gwe tuli kwatira mu government yaffe tujje kumudonya ne bali bamezedde okuli yafiirize eggwanga lina abasawo 10 abasawo banna ne babajjamu tebaali qualifyinga kakati abasawo abaakomawo nga bo bakimanyi nti bw'oyogera ku basawo betufunye abatransplanting emitima abakola ki eddwaliro terizimbibwa kuba bano abaana baali baagala okukola nucleus emulago n'olwekyo bano toboogerako nababuuza nti you state ate mu magazini yange era nabawandire bonna ne bakitaabwe naye yali ya ssente nze atatya kufa okuboogoloza tetuyinza kukkiriza abantu bano kutujoogajoga wa president has offered 50 people to go and train medical doctors endwadde zonna zibatwala e India oli nabba ssente nabbako 10 oba nyama kakati bano amagezi ge babadde balina gabadde aga nti what do you do the moment you mention nti tuyinawo basajjoni abatransporting emitima biki nga tebalina bakolera anga bakola eddwaliro tojja dizimba era we are going to embarrass government we are organizing a party we have the contacts of these younger people we are going to organize a national party for them to boom your state house okitegeera ekintu ekyo gwali okiwuliddeko nti mu Uganda tulinamu abantu ate bambi abantu ba Uganda baagala nnyo eggwanga lyabwe Rwanda yali ebatwala era ijja batwala bwe bujozi bwammwe okujooga n'okubba bibibati bisatu kujooga abantu kubba na butapulaningira ggwanga lyammwe that's your problem temugenda kyakwanza ebyo byawano okujooga buli bakoledde ne mulowooza nti bwemumujjano mumutwala wano olina dduka ne ssente n'azibba obutapulaningira ggwanga lyammwe
n'obubbi. Mwami Museveni bw'ayogera ku ddwaliro emyaka 5 amanyi sente zigenda kuvaawa. Omukazi teyasaba ku ssente. The woman has money. Is one of the richest people. Bino bya Bahati. Bahati teyali nayo. Olabye ekifaananyi ekiri mu gundi. Nakyo ngenda kibuulira kubanga kindabikira kyavudde wange bakifunye batya. Tasobola kusaba ssente Bahati nga si cabinet position. President Museveni agamba, let me modernize this country. Naye ababbi mwe bali nti gwe bakugamba batya kubanga muba basiriwaza nti oyo omwana yalina global gundi be balina baasi zaabwe era president bwe yagaa nti Kamulu bamuddire baasi ze baagaana luutusi ze baali bamaze ozibba. Kamulu yafa akulimidde NRM n'abaana be bakulima yasombanga abantu be NRM basupporters baasi ze ne bazookya. President alagira nti bannange baasi z'omusajja muzimuddize nga lutusize nabo haavu wa wonna omwana ono yazibba dda ne munne waliwo n'omulala era Kamulu tebamuwa baasi. Kakati mwe bakuga nti basembulinga baasi president gye yalaze namulabye ng'agamba mbu bakyaleeta embaati bati okuva ebweru. Ngamba munna mukulu tasobya naye nzisinza kiwagira kubanga feasibility study ekugamba how many buses can you assemble. Kyebaagalamu kiri kimu tibaaba nene abalina baasi mu kibuga. Gavumenti egenda batira yakabega zigule sente entono. Assembling for who? How many buses can you assemble here? Who buys them? Nzizayo wali wesitegede bulungi omukyala teyasaba sente za nkugambye nti bano abantu gabola bantu Museveni ataddewo auditor general. Auditor general bino byakazinda nabiwandikako dda. Auditor general yatuuka okugamba nti first lady yagenda Isirayiri emirundi 9 mu wiiki nga Mbabazi yamukozesa mu wange oyo. Lwaki? President n'atuuka n'okuwandikira Mbabazi ebbaluwa nti lekerawo okutulugunya mukyala wange. I have the letter. On record? Hey. On record? Yes. I have the letter. Nga Mbabazi tategedde lwaki Museveni atutte mukazi we mu Prime Minister's office. Nabaga nti ffe balina abaana abangi tukola bwe tuti nga njagala okunoonya mu basika. Nyinza okukubira essimu nenga nti mama we wekyengera mulwadde nnyo ali mu ddwaliro e Rubaga. Ne mmanya time gy'ogendere gw'atamuzaala ata gwe nga si yakuzaala. Nentegeera ono omutima gwe nga nafudde tabalumirwa. Sikuwa. Testing. Texting 1-2. Kakati President Museveni yateka Mbabazi n'atakitegeera. Why of all ministries did the president take his wife, send his wife to Prime Minister's office, where Mbabazi, Colonel Prince, was in charge? And how did he treat his wife? The president had his right to go. Kuba first lady, yaleta technology okuva mu Bayisirayiri. First lady yakola kinene nnyo okumalawo obubbi bw'ente ekalamoja. What? She interacted with the women. Nagenda mu manyata zaabwe. Abakazi abakalamojja baali bakyayi obubbi bw'ente. Why? Nti omusajja agenda okuwasa omukazi owokubiri entabbanzire ne bamutte ne musigala widow younger widows. That's why the women Cordon and such be bayogeranga emundu gye ziri. Kakati ekalamojja n'afuna technology mu Bayisirayiri nga ente bagikubako stamp toyina gy'ogitwala mpozi ogiziika mu buziisi. Mbabazi ayingiramu nga naye ayina interest ekalamojja. The president had to come in to protect his wife against Mbabazi. So kyembagamba nti Mbabazi ye yali tamanyi testing. Kakati bano abasajja bano buli abalaba Museveni kyakoze bakiyingiramu. Auditor General bamuyingiramu n'ayogera nawe kwogera ako kantu ya push haga mbuka bettaka lyange nono mukazi eri mu education nalitunda million ezi nali nkayingiza kwa buli mu nnaku 3 ako n'ento yako bwekyakereka ku bantu kereka muhanga alitegeera nti kasajja kanyino zikayingira omusajja atasoboka. Kakati bo bayingira mu nti kakati president yagala development wonna bajja kubbawo eddwaliro ezekutwa idea yekyayagala Bahati yayingidde bikomera. Omanyi bwe kimutama kiri kimu. Kandi kankubuulire. Cabinet position etugamba ekyo se cabinet bali munoonya Bahati. Bannannyini nsi obalabyeyo. Dayana wamulabyeko ng'agenda mu kakiiko. Bannannyini nsi wabalabyeyo nga boogera ku ddwaliro lino. Bannannyini nsi. Mukambubuulire. Bahati ani yamutuma? Do you sit down? Kati ono akuba kibooko yafunye eki. Ono abadde akuba kibooko abantu. Bamuziise. The government does not want even to associate with you. Olike ekibi. Sebirundi ali mu kabuli
Chris Rwakasisi advisor wa president on security. Kasimo Bulali Buli Moses Sadi deputy why Kajanja mama Kajanja. Bahati eri dakeja kuyola Bahati. Wakati alina challenge wait. What if the hospital fails to take off? Wakati eri ebyapa I know ebyapa biri ebyo. Bahati ujakola bangaduka kasatola babali bananyinisi kasananyinisi waliwo nanyinisi ko president kasatumulaba mu kintu oyajoge nabye abakliminga ettaka eryo aba Buganda ntiri ya Buganda anti ettaka eryo ffe tulimanyi we know it era twasomanga gundi geography nga batugamba which area of Uganda produces vanilla ngiyo ufamu ya mwanya Mukaga Lubowa estate nga yiproduce nga vanilla mu Uganda. We know its owners, we know abayingiddewo nze okukamba kulize bwe nave Italy nentegeera tibagenda kuzimba waawo egundi n'emikwano yange nabaga tugulewo plot era ninawo kubanga tusobola kuzimbawo ate abajjanja bebanaasulangawa nawo inawo abajjanja bebanaasulangawa gwomukuba nze kasantegeera information is important mukamba bulize ekyakuwaza bano bonna kulowoleza mu kusaba mu 7 cent. If you get information early nekati alinawo biraddiira anti dira ki nategeera nti eddwaliro ligenda kubeerawo the idea of eddwaliro is good naye bahati ate mwana wange abantu abo balina gwe bakozesa ne bamuwoga Kasajja yategeera Kasajja oyo musajja mugezi nyoba mukatoliki Kasajja bamutwala ku kyuma kya polisi nga mu internal affairs ne bamugamba nti kigule unaga mukiwogezemu nga tekyogera n'agenda olubuto bahati olubuto luyingira baseka wali yali afudde ng'afuna olubuto waliwo yali afudde ng'afuna olubuto luyingira baseka emiranga mu zzaaliro tujja kulaba ku bahati ejobulimuddemu bahati Ekirango kino kyanjawulo kyakubika Haji Abdallah Lukumbi owe Kanyanya ne baganda be ab'enju ya Kanyeebwa babika mwanyinaawe Jemeewo Nalwanga abadde amanyikibwanga Masituula abadde abeera Emityana azikoonako olwaleero nakusomozekuni mu kabuga okusatu 2019 sawa zijja kubeera 10 ez'olweggulo wali Bwetyaba Butambala babikira President General Sheikh Obeid Kamulegeya, Sheikh Rajab Kakoza, Sheikh Kasaliko Emityana, Bahajati Abuluganda abako n'ab'emikwano awulidde osabiddwa Munange okutegeezaako omulala. Haji Abdallah Lukumbi ow'Ekanyanya ne baganda be bonna ab'enju ya Kanyeebwa babika mwannyinaabwe Jemeewo Nalwanga abadde amanyiddwanga Masituula abadde abeera Emityana ajja kusikuna ku lwaleero nakusomozekuna mu kabuga okusatu 2019 sawa zijja kubeera 10 ez'olweggulo wali Bwetyaba Butambala abikira President General Sheikh Obeid Kamulegeya, Sheikh Rajab Kakoza abahaji ne bahajati ab'oluganda abako n'ab'emikwano nanga awulidde osabidde okutegeeza omulala. Tuzina nkuba mpya bahati bali bananyinisi bekukulire nanyinisi ko president yekukumye yetalabibwa yekukumye ajoga bujozi bantu neyekukuma toyiza mulabako nanyinisi kwekulaba amasengejje nanyinisi talabwa nanyinisi ajoga bujozi nafukira obusawe yetalabwa. Omuliza waffe olina amawulire agakagwawo mu kitundu kyo agookya agatalinda bumenyi bw'amateeka ddembe lya buntu oba amawulire gonna ge wandyagadde okusaasaanira eggwanga omukisa guukuno gatubagulizeeko ng'oyita ku nnamba yaffe eyitamu entereevu mu kitongole ky'amawulire olwo tugakusunsulire mu agookya buli lunaku ng'oyita ku 0756 222 887 0756 222 887 oba ku email palfmagocha@gmail.com. Agocha Pal FM ffe tukulembera okusansula eggulire eryokya nga temuli kyekubiira wadde. Agocha
Bannakampala ne bannayuganda kino kisalidde mu ntamu ey'abakinaanisa akyagala mukoomubbi okuzaala abalongo ba Haji Musa Traders ku Mukwano Arcade edduuka namba eggi 82 abatunda amakanzu amaganda n'ag'ekisiraamu g'oyambala n'obeerera ddala talatiibu nga luwombo lw'amagi. Aba Haji Musa Traders ku Mukwano Arcade batunda shaliya entalabuusi ssaako obukaaya n'obutambaala, batunda n'emisaalo ssaako hafupeti n'ebintu ebirala byonna ebyambalwanga bya Buyisiraamu babijja mu nsi enkugu mu byo omuli Misiri, Buyindi, Indonesia, Dubai, mu Arab Emirates ne Saudi Arabia. Kale bakubireko ku 0702 78 52 32 essimu eri 0702 78 52 32. Tokiwa ndowooza yakubiri kikolerewo leero ate kati wuliriza na Paal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. tukomyewo dakika 8 okuva ku ssaawa 4 ez'enkya nakulo tugenda ddala paka ssaawa zijja kuba eky'eddwaliro tekiwedde nirimu emitambala emirungi ogamba it is a good idea naye ewoza essente okukubira abaana okukola eddwaliro lino okutya kwe tulina era kwembadde ngamba kwekuyinza okuba nti investor ayinza okuba nga tali trusted obutatandika mugagga nnyo omukazi mugagga nnyo afaanana Gaddafi n'amumalayo waleyo webadde okugamba nti project obutaki starting bahati woga nti ebyapa nti biri kati Museveni bamutandise kuba Museveni wants to develop this country. That's why you have the oil cars. The President Museveni atya ti omuntu omulala ajja kukwata ku mafuta aga developing kakati ye ekizibu kyayina badevelopa tabayina. Omwana ayina enfaana mu mubiri ne bumuliisa emmere efaanana etya enfaana zigimulyako kati bano ababbi be okujja n'abakuba amasasi abo abaana ne badduka ate si bangi ne every project bamuleetedde ebintu bibiri has an image problem ti buli kyakwatako kyonna enduulu zivuga kuba babba ku birala n'ogamba gwe nti President Museveni alagidde abeero si babawe eggaali n'ozibba ezalibadde mu byalo yero bicycles tukukwasa ekyekirala kuba tebalina mutima gulumirwa kibiina tebalumirwa ggwanga lino bo balowooza nga ab'ekenya mbuli nedda bajja kubaddusa wano mujja kudduka buddusi bo balowooza mbu politics money will determine nedda mubye ku bantu ate babamanyi ekitegeeza that is the short term, that's Museveni's problem, the credibility, the image problem of his government. Even if it is a good idea, it becomes a referendum. Parliament y'abantu bagijjamu obwesige nti Nankabirwa yagambye nti seba abaakuyisiza ekyemyaka tobeebazanga anoonya ssente kaka mukazi eyo nayo Parliament era asaba ssente mu public ebabyogera mu kyama kwega ekiteeso temwakiisa mu mutima gwammwe mwakiisa Nankabirwa Parliament nfu era nagiwandiikako wano nagwandikako nakatabo kange nimbaga nti eno Parliament yammwe nfu nnyo ate Besigye gwe nasinga okuvuma Besigye namubalaga talina gy'alaga kana akatabo kalaba kaddi bane nawandiisa akatabo ka Mbuga musoma akatabo ka Mbuga taliwo naye akubye kakka biyisa agimalawo biyisa agimazeewo omukambuga bamumye ebbeeyi mukambuga tebanamumma bbeeyi mukambuga yatutte abantu abatazitowa Mbuga ali bwino naye byeyiso bamwere mugende ku nsalo ya Rwanda katabo nkyekka mukanoonye mbakubye okubogoloza muli mwanjala magalo ku bintu by'abantu juuko sobi bani abali mu Wembule bonna babba bintu by'abantu mwalabye y'omuzungu avunaana Mbuga muzungu aliwo mwamulabye mu kooti avunaana Mukambuga mumumbulire juuko ne sobi be bazungu ngambalaga nti nedda bwe banaamala okubba ebintu by'abagagga bajja kubba abaana baffe juuko tujja batubaabye bakubaabya bava mu Wembule bajja kubba n'ebyammwe nembabuulira nza mwesikiteeka bajja kubba n'ebyammwe bajja kubba ebyammwe Parliament nagiwandiikako nembaga nti eno Parliament temuli eno Parliament ejja kuba nfu nnyo nabagenda eno Parliament si Parliament yonna akabondo k'enaaleeno
akabondo kamwe yes because tekalina waka baliolayizinga nti tebajja kudda, they are very dangerous. akabondo kenare baliolayizinga nti many will not come back. Kakati batulira president bwe bati era datika ogamba bana bali they kyangwa cannot produce a solution because the intention is to please the president. bagenda kusala nti mukulu ajje ati kyenkubuulira nti omukulu ajje yekka tetuganye era buli jjajja yekka mu kibiina kye ate mulimu yali amuvuganyiza naye gomanyi revolution eri wano nti Besigye nabagamba nti nawadde omuvuka wa gundi abavuka bano abaani bano ababobi wayini bazeera nebagamba naye gwe otunduyo ty ebintu Besigye ffe twali tetumulaba nembawo akatabo kange nakandika 211 ku Besigye era mu katabo kange nkugamba parliament the biggest blunder nkugamba wano however nti nkugamba kuba saagala kulwa nnyo nti gundi Kadaga ye ate mwana nge yawonawo Kadaga parliament the future of parliament, this parliament is going to be more assertive and independent. It is this independence that determined the election of the speaker. Secondly, the performance of Muhammad Nsereko in his bid to become a deputy speaker, and those who speak for him indicated that the opposition has a new strategy in order to achieve their objectives in the parliament. It has dawned on them that instead of pursuing an isolation policy, they benefit more by collaborating with the moderate general. Whatever opposition yafuluma ku ddwaliro kantu kalibadde kamaze okutambula. These moderate MPs have also realized that the public wants independent MPs who will not support whatever comes from the party. I have already pointed out that some of the issues paraded as party resolutions are from the underground government that is gradually taking power. Majority of these MPs are young, and their political careers are likely to go beyond President Yoweri Museveni. They are also aware that once an MP loses a parliamentary seat, finds his life outside the parliament